Tukakasa nti zino bbomu zisangiddwa mu katale ak'e Lira. Bbomu ziyinza okutuusako abantu obulabe. Baziyita improvised explosive devices. Kitegeeza nti abantu ziri njingirire bazijingirira bazikola bukozi ne bakola ki ne baziteekamu ebintu ebirala zisobole okutuusako abantu obulabe. This event of today shocked everybody, and this is a precaution to every district in this country. You know, our country has been at the forefront of fighting terrorism,